Poliisi enkya ya leero eyiriddwa okwetoloola akatale k'e Nakasero oluvannyuma lw'abasuubuzi okuva mu mbeera nga bawakanya ekya KCCA okugezaako okukeza. Abakungu ba KCCA baakedde Nakasero ne bazingako ofiisi ya ssentebe w'abasuubuzi Godfrey Kakoza nga baagala kutandika kusolooza mpooza. Bino olugudde matu g'abasuubuzi ne babambalira nga beesigama ku kiragiro kya Pulezidenti Museveni eky'obutale okuddukanyizibwa ababukoleramu era okukakkana nga wabaluseewo akacyankalano. Abasuubuzi atale kaabaweebwa ne bayita mu mitendera gyonna egyetaagisa ne bafuna liizi ofa era basasula ssente ez'okukazimba. Omubaka wa gavumenti mu Kampala Alice Mwanguzi ayitiddwa okukakkanya abasuubuzi era n'alagira aba KCCA basse ekitiibwa mu kiragiro kya Pulezidenti. Mbakubiriza aba Nakasero market bwe manga muli mu kumulamwa ogw'okuredevelopinga akatale kammwe awe tuli muli ku mulamwa ogwo show seriousness mulage nti muli serious. Okay, mulage nti muli serious. Akacyankalano kano kaleese ne Lord Mayor Erias Lukwago agumiza abasuubuzi ku nsonga y'obutale. Tulina okulaakulanya akatale nga k'abantu ekyo kye twayimirirako tewali agenda kukikyusa era mbasaba mmwe mubeerewo nga muli bagumu. So tewaba abalimba nti alina liizi ya wano, tewaba abalimba nti alina ekyapa kya wano, tewaba abalimba nti alina empapula. Tuli beetegefu okutwala akatale kano nga KCCA kanyaze nenga tumaze okufa. Obutale mu Kampala buludde nga bulimu emivuyo egyava ku KCCA mu kiseera ekyo eyabuguzanga abagagga kyokka olumala okubuzimba ne bakanda abasuubuzi omusimbi omunene.